Minisita Lugoloobi atuuse ku kkooti nga zikunukiriza essaawa 7 era olumusimbye mu kaguli omulamuzi n'amusomera emisango 2 nga gyonna gyekuusa ku kusangibwa n'amabaati agagambibwa okuba amabbe. Lugoloobi emisango gyonna agyeganye era bannamateeka be ne basaba yeeyimirirwe, kyokka omulamuzi n'akigaana ng'agamba nti akyetaaga okunoonyereza ku bujulizi obuleeteddwa nga kuno kubaddeko n'ebiwandiiko ebiwererako ddala ng'agamba nti yeetaaga okusooka okubisoma. Lugoloobi yakwatibwa ku lunaku olwokutaano olwa ssabbiiti ewedde era nga kati yeegasse ku minisita avunaanyizibwa ku nsonga z'ekalamoja Mary Kitutu eyasooka okukwatibwa era n'avunaanibwa emisango gye gimu. Kigambibwa nti bano beegabira amabaati agaali ag'okugabira abafunampola ab'ekalamoja nga gava mu ofiisi eya Ssaabaminisita.